Aye leero ng'okubye nnyo. Ekikumba. Nkulaba n'olu bannange. Eno gye bayita batya? Eno gye bayita keeki z'omu supermarket. Tokyongerako tetutegeera. Anti muyinza olowooza byaku makubo. Ez'amakubo ze ziba ziti. Bino eby'oku makubo by'esatu. Balina ze batonaatona. Bya yero. Ze batonaatona ziri Jinja si Kampala. Zibanga abagole bedda. Obumuli bwa yero. Bannange olutalo lwa Pallaso. Kyabadde kuba tetunnafuna story entuufu. Kakati gwe mwabadde wa? Twabaddeyo nga bali mu rehearsal. Mu kutandikira ddala rehearsal zino manyi ekivulu kino nga bwe nabagambye kiri muli munda mwennyini mu makati. Abantu badde tebamanyi. Basiru. Kibadde kyetaagisa tubafuma. Ekivulu kino bangamba ayambeko ku promotion z'ekivulu. Era obadde okikola. Era buli kimu mbadde nkikola nga ngenda nagulira abantu tiketi. Nga Maama Fiina. Mama Fiina ate nawe yalina okugula tiketi. Anti yaguze. Yaguze tiketi gye bwe tuzitunda naye obuzibu obwabaddewo ejjo. Kyatandise kitya? Mpulira n'ekivulu kino njagala kivaamu. Ali wakyo kivaamu. Kolera mu bintu byakulwana. Ejjo nga twetegeka rehearsal bikijjukira ekivulu kyengedde kya wiiki ejja. Nga tugenda Pallaso atandika okunywera ne mugamba Pallaso tokola ki? Tewandinywedde ne tubeera ku alaali nga tukola rehearsal. Kati kyali yeni skin kyabadde kirina okujja nakyo kikola rehearsal. Kyali ekyo kyali yeni. Ali yeni munnange nnyo wadde muyaaye. Ogutali musango. Ogutali musango buli muntu abaako n'embeera ze. Kati ali yeni yabadde alina okujja okola ki? Okola practice naye before nga tannajja yabadde agenza ogulira champion good. Ate akaana ako ngenda kakuba. Malenga twale mu boarding. Nate ng'okaagala nnyo. Teka kuva okumpinga mulimu. Akaana kantamye ako mawulire nako. Kati nga bagenda. Ye mukazadde ku ssomero. Ate kasoma olowooza. Akaana tekaagala kusoma bagamba mukala ikakanyanamu. Aliyeni yakoonoonye. Era labika yakoonoonye. Tabula naliyo notaba muno. Obadde otunyumiza. Kati bagenze ogula engoye. Gye bagenze Pallaso we mujjire engoye. Wajje engoye. Kati nga bamugamba okwegezaamu nga kagamba champion good oyegeze mukenkala kati akaana katonde wekeyambula tekannamera bintu bitiisa kweyambula ebyoya ate atakimanyi ate lwaki kyogedde bwoti kale gundi tekannamera mayinja kato ate tekannamera mayinja kyonna kyeki kati nga kagaana nga bagamba baagala karumu kali private ne bagamba mwambalirawo ne Pallaso waayambalira ko alien skin Pallaso alien good asinga ne Pallaso bunene naye nga alien good omumanyi ayinayo limba romanyi Pallaso uno tugenda na lugogo kuba lugogo nga mwinda kati twabadde tuli mu rehearsal nga oloyeri ne Pallaso eyasindikidde akantu Pallaso kuba nakalaye nga Pallaso natandika okyakalanya natandika okutema omukka okana gunyonka yanyo ddala twade tukyali awo ng'omulyayi alien skin ajja ne bakifeesi ati seyamukubidde ati yabadde alina okujja mu practice buli agenda oyimba mwamukozeseza practice lwaki mbakozesa ebya spice ebyali nga balimbira kibadde kyetaagisa twagala kintu kiri class nga bwodde nnyera Pallaso Pallaso muyimbi mulungi twagala bagenda oyimba nga bakoze practice si kujja kusalira ku stage bano bapinki balemerera okuyimba tebagenda kuyimba babooge ate babuuga n'okubuuga kubalema n'omayiminga ennyimba zaabwe ne zituuka nga vaasi tebakyazijjukira tetubaagala strict nnyo ku kivulu ekivulu kino nakitaddemu amaanyi mangi naye bwe naatuuka nga ndaba okulwana kususe nga nkivaamu takivaamu lwakuba nadde njagala kukibaamu onda kuba oluseke nga kiwedde oyagala nsimbi nina okuba oluseke naawe oyinza oyiwawo omubiri n'otafunamu toyinza munnange omutabo ono gwe nabba nedda si yeyo wamubba mmeka ingo $1 mu wallet igozibooti nze nti abakazi b'omu kibuga wabba $1 mu wallet ate nnafuuka musango era nkivuddeko ekyo omukisa omulungi namulekera obulamu tomulabe nti mulamu gw'omanyi okimanyi omuntu ayinza okugwa eri n'afa olwa ssente ye ku bwavu obuli wano omugagga ayina benzi nnyo e Kampala mu Kampala oba ne benzi ennyo amanyi benzi bwenyanga omuntu kibba ekigagga nange namubbako ekitono ate yali anyuma na kalifomu n'emmotoka n'egimusayiniza nga agikwata kyali kinyiwa kikuba kalifomu n'ekisayininga nti emmotoka agikwata abasajja bajja omwenge bawunga biwungira ddala ate olina kyansi era abakazi oba olina kozesa eyo kyansi bw'oba olinawo ebyapa by'ennyumba nga kiteekako omukono oba kiteekako kinkumu ng'enki ogenda weewaayo ng'ogamba tamanyi kuwandiika eyo ennyumba yange ng'ogitunda mangu nga tebannagikugyako nze banzigyako olumu emmotoka kotadde bagikugyako bati baginzigyako baginona n'ofuna amagezi nagitwala
bakyaddamu kuyisa bwe batyo tebakyasobola kunziba kukubba gye bagulira kyo samuwangako kyamaanyi nnyo ekyo lwaki yagula bamalaaya nakwata emmotoka n'agitwala kati ndi sitedde bw'oba ompeerako n'ebiwandiiko ate bwe ndaba ng'oli mugagga bw'omala okutamira nga nkuteesaako ekinkumu kyeyamaani olwaliwa anti agenda okuyamba okusayininga byonna oba nabyo sitedde abawala b'ekampala otumanyirawo tuba sitedde wookirabira nga kyemagaza ng'okibba ddoola ng'okikuba kalifoomu ng'ogenda kale tunaabeerako olwo munnange ate ekyakunyumiza aliyeni bw'atuuse mpulira yazze n'eggaali nga bonna bawunya omukka enjaga kati Pallaso yabadde alina Kyaga bali mu kunyumya Kyaga mukwano gwo Kyaga mukwano gwa Pallaso nze Kyaga si mukwano gwange nnyo olwakuba alunda embwa nedda si ekyo Kyaga alimu ogundi obusaasi bungi nze omuntu w'obusaasi mumutya kati obuzibu bwavudde awo kati bano we bayingidde balekana abakola effujjo we basindika abantu nga bw'omanya eggaali lyali eri teba nnyangu si nnyangu kati ate engeri Pallaso gye yabadde anyweddemukko ng'afunyeeko ku mukka ogw'enjawulo ogw'omuggulu oli yabadde anywedde noono ng'anywedde bonna nga bali ku kombati kati awo n'olyoka ondabira emmundu bwe yasese kati Pallaso akwata aliyeni amukuba ekikono juki aliyeni yabadde balekaana kati eggaali ya aliyeni agite si banne aliyeni mikwano gy'eggaali lyadduse nga liddukira ki lyadduse simanyi jukira noono yabadde nga we mbadde ewantu nga wange nze neefunzizaawo eggaali lyo liba nnafu eggaali lya aliyeni ng'egenda oba teyabadde na ggaali yabadde na wirubalo naye aliyeni byakola bannesa babimuddiza Pallaso nakuba lwakwa Pallaso yabadde n'empeta bambi yakikubye nnyo jukira bw'oba n'empeta ku mukono kiwuma kati buli wookuba ekikonde oba okosa nnyo sawa okulwana we kwatandikidde kutaasataasa kulwana kati gundi bwe yalabye ekikonde nga kyeyongedde ani Kyaga yakubidde poliisi ng'ayagala basi baaba aliyeni ne Pallaso Kyaga ate nga mukwano gwa Pallaso ate oba balwana betire wali olonga gw'oliwa nze nagambye omuvubuka gwe nabadde naye nagambye toyingira mu ntalo z'abayaga baleke enjovu ebbiri we zibwanira eksubi lye likutuka namugambye gwe tukakkana nze saagala bintu byafujjo saagala bintu byafujjo era awo nabadde lwakuba akasimu kange katono kabadde kavuddeyo nadde njagala kubira luko wesigire aleete ba red top babayole bonna babatwala ebuzira n'ekivulu n'ekivulu nadde njagala bakisazeemu babatwala ebuzira babeereyo ewiiki twagala buyayi babavubuka olwo lwonna ate naffe basobola otukubiramu awo okulwana kuba bwe kutyo oli nakasuka ecupa nekusala tugamba ono kakkana oli anyoose ono anyoose awo n'olyoka ondabirawo embule bonna nti nga beeraba bali mu ggulu tubadde bagamba sitanti asistanti yabadde bikonde bya ddala sistanti lwakwa ne Pallaso bwe yandikubye oli bwe yalabye ng'akuba aliyeni banalabye aliyeni tekiddiza awo okireka oba oba ofuuse musiru walera wenyeko omuntu nga takuddiza abadde alina powa bupoyi naye nga Pallaso kintu kye yakoze okuba munne kibi wadde waliwo abangambye nti maneja analiyeni sikini alwana naye teyandimukubye bwe yandimukubye ekikonde ekisooka n'ataddiza kasita olaba omuntu ng'omukubye ng'ali ku lofiti afiya omuleka okulwana mbayimbi si kulungi moze bw'atyo bwe yafa n'agendera ddala tukyanoonyereza ebya moze nakati fayiro tekola tya terabikanga ekisooka balekeraawo okulwana ojja kujjamu munne eriiso Museveni yasayiniza ebisiyaga kati babikkiriza mu Uganda abazungu bagenda tukutulako obuyambi tukyali kugwa kumakuma basiriimu nti mugenda kukola mutya akuugi tekakyajja n'empeke ate bakuggyemu eriiso bakusindika ebweru gye bagenda nabbagobayo lwaki bagenda bagobayo baganye ebisiyaga kale ebisiyaga bibadde biyamba ki babadde babyagala bibeere mu Uganda tewalabye Biden bagenda basalako obuyambi tuli mu kweraliikirira balwadde basirimu bagenda kufa mangu bagenda kukola batya tudde kumululuuza anti taso tagenda kudda ate ekiweke kyabwe ekimu kye bamira olunaku banaakimira kinene ati kiva eri US be batuwa eddagala lyabwereeru kati bagenda tuuka nga tebakyalituwa kati tukyali mugwa abalwadde basirimu ate mwe mulwana mutuleka abayimbi tulina ebizibu bo batutadde ku bunkenke gye kimu nti nze seebase ebyo ebyokwerwana ekivulu nga nkivaamu nga nkisazaamu
nga ne lugogo tubuukingirayo muyimbi omulala Alien Skinny alabika mbu yanyiizizza nnyo omukulu. Era ne Alien Skinny atambula kale obuzibu n'eggaali ennene. Anti laba security. Naye kinayagadde Alien Skinny era akuumeza empisa. Buli gy'ogamba talina mpisa. Abadde talina mpisa naye gye yandaze nti alinamu ku mpisa. Alien Skinny teyazizzaayo kikonde. Namulaba era awanika mikono. Alina kikonde bambi kyeyazizzaayo baba bamuwaayidde. So mbadde nsaba Alien Skinny akuumeza empisa naye baki ekyamubuusiza kabangali bana abaana ba ghetto. Yabadde alina obadde bamutwalawo. Ati jjukira bandi mututte ate bamusikemu 10 lyatalina. Kyatteekwa balina limusikamu. Bakutwala ku poliisi n'otawayo kintu kidogo. Lwaki Pallaso yakubye si gwe baatutte? Ne Pallaso babadde bamutwala yabadde agenda tula maaso yabadde alemezzaamu okulinnya. Kati jjukira baasose kyali Alien Skinny bakikutte kyando we okitegeera. Kyando bwe kati Pallaso n'asooka resistinga. Kati we resistinze nga bagala mutuuza maaso. Kumbe oli muyaaye waki? Wa ghetto. Awo Pallaso nga bamugamba okudde maaso. Omukulu n'abuuka. Naye yabuuse. No, utalo kati polisi adeyingira mu lwaki. Naye kubulira lwakuba nti ki? Pallaso oyo ajja kugwa mu mbiza Alien. Alien kyamanya naye tannamala. Kiyaye kya ghetto ekyo nakirabye ne post nga kigamba Pallaso amukubi olwaka akoze kasitanti ke amusetinze. Ne Pallaso atenda bagundi Alien yakitadde kuba ndaba yayise n'abantu nga mwenda bagende. Ata abayaye bakitabwe batyo. Nze ntidde muyaye tabeereyo n'akuba abantu. Kati ekigendo beere lugogo bagenda tugo omukomu nga abatugo obusene. Nga batugira kibasaalumanya. Yo n'Alien kati agenda kudda the return of Alien. Tojjukira firimu z'aba Alien. Walabe champion gudo ng'alabula gundi. Kano champion gudo. Oyo tugenda mukuba nawe emigo gyakyalo tukakwate tukateke mu boarding school ate nga yabalenzi. Yetayogereko. Kati ayogera ngaani akakana akato. Lwaki mujja mu bintu bino nga yavuddeko olutalo. Ye omwana omuto ffe abakulu katwogere yo omuto asirike. Kuba tugenda kakuba emboko zo ku kyalo tukasala enviiri bulungi kamaaluuni bakabisawulini tukatwayo kaddeyo kasome. Ali mutabani wali yelisebo gomanyira. Kyekyo. Gwe champion good omumanyi. Kyeki. Nze champion good alina limba remanyi. Walaba neza tatawe tukakanka kete tulina kyakola. Nena agadde Alien empisa gye yayisiza. Yayisiza mu mpisa ennungi naye. Return of Alien naawe jja. Wayogeddeko naye. Era bagende lugogo mwesetinge. Kivulu tubeetaaga. Naye ekiro mwesetinge gaali Alien ejja basulamu abamanyi nga amanyi enkoko. Lwaki tagiteeka mu Pallaso tamanyi gy'abeera. Anti ejja giteeka mu Pallaso ne bafaani. Naye nga n'abaana badde basanyufu abamu bo baakubya Alien abamu. Naye abadde akubanye banne kati Masiko wali omumanyi promota Masiko. Yamukuba. Alabika yasuze yeekongola. Essanyu limutta. Eryamu kiwagonja yetwalirabiddeko. Ati yakuba abantu Alien nawe ng'akubye bantu. Alien ng'akubye bantu buli amukyankalanya kuba buli amukyankalanya kuba. Ategedde nti wali yedi master w'okkuba. Naye nga tudde mu maziba. Wali kyando nga bali babiri. Ani akuba? Pallaso no se mwangu ogwo mubiri gwalina. Nze ndaba Alien gw'omanyi obugundi bw'asitula. Lwakuba nti alya nnyo obumayirungi. Ani? Alien. Si nkwakyo yokka. Ati no kankubulire nze nsiba betting. Nze nsibidde ku Pallaso nti asobola okuba Alien. Nga babatadde wali? Nga babatadde wali. Gwe ssebo ki Pallaso kya ddala ekigundi. Kyagwe ntya Katonda. Alien basobola omukuba Pallaso. Pallaso gwe baasibako yaliko ne lizadde. Munya omulya. Bino ebinya byokyokanga ne kidduka. Bino kikyusa kala ne kikuyingira ng'olowooza oyambala lugoye kumbe oyambala munya. Nga kizibu ekyo. Tekibaamu emizimu. Bamusibirako n'ebweru. Nze nkusibirako nti Pallaso akuba kyali yeni. Gwe obusungu bwe nnina bungi. Ndeera onyiize nnyo n'eriiso ndirabi. Pulezidenti omulamba Pallaso be bamyuka Eddie Kenzo. Nadda ku muyimbi munne n'amukuba wadde Alien mubi nti azaala ekibi akiwongera kuba naye akuba banne. Naye ate Pallaso example gye yalaze embi singa ngeri Kyagulanyi gy'avumamu Museveni singa ali mu nkomyo. Naye ali magere yeetaaya n'akola ne zi convention ezitaliiyo sebo. N'ayita abantu mu nkuŋŋaana n'amuleka. Naye gwe n'ovaayo n'okuba munne. Guno omusango nagututte dda ku poliisi. You the police? Njagala bakwate Pallaso. Wadde nze ali mu kivulu kya Love Fest. Kakati anayimba ate nga bamukutte. Abeera yasobola obbeera tusobola omulekayo n'asigalayo ku Love Fest. Ne tufuna abayimbi abalala ne bayimba. Martha Mukisa ekivulu kya Musana. Ayimbireko wali. Kwebbululira awo.
Kati ate alien skin. Nakyo twagala ate wakati taliyo. Aliwo. Simanyi. Omunoonya. Munonya. Wakasibo taliyo nakamotoka kali eri kapulimu. Kalinga kali. Tekalabikako. Aliwa. Simanyi. Kati yo musibira kigo baako. Yakoze mu binnyo. Obukakabanga lya police. Yade yakala bamutwalewo. Yadage nafuna mmere. Ebadde ino mukuba masasi ku kabina. Lwacha. Police kutte kutadde kabangali. Kati bwe yandikoze accident nabuka nagwa mu boda. Wamanno. Gwe nabagamba alien skin yakopera ddala Bobi Wine wedda. Ojikani Bobi Wine we yabukako kabangali. Yabukako bali bamutwala. Bamutwala nadduka mu kikuubo nadduka eyo ku mukwana star oyo star kati akopoli banne tetukyayagala ejo mize alien skin munoonya Pallaso munoonya bonna bakubuze yagala tuula nabo okuba waliwo yangambye okubasiba si solution tutule nabo tuoge mbo abadde agala basiba mbadde njagala kubasiba ne Pallaso ekivulu kyaleme kikola ate nga abantu tugenda bayita bagenda kujja babalala bayimbemu mukisa yimbemu yalemu ekivulu n'okwepiica gyali ate gravity yafulira ekyo kigravity nali nani aliyo okwepiica kya gravity nakyo nali ngenda kisiba kinetondera kulwana nakuvuma bebe kulu buli ssaawa kali wacha amufula kagoma kalubendera ayamunyiza ngamunyiza kuki yego bamunyiza nawulidde no iba nanga nawulidde no musajja atalina matumbo akayimbako okwepiica sima ya government yakatadde mu sema no mwana oyo mwana lumbuya oba tujoga bujozi lumbuya oyo njagala tumuteekemu ekido tumujjo jali ku bwakadame ebweru bamulemwa bamulema batamuwa mobile ndo money mbo bamukwase namusobola yalemwa government ng'ometeekako government aliolanza akula abasajja malako ne Uganda kibadde kyetaagisa gwe nze omwana oyo bwe yayogedde nti sima yakayimba okwepiica nze natidde bakalesa simanya lwanisa sima ya government sima ya yekatadde nga temulina kigambo kya government wadde ekiwana mbu sima ya government ebere mu mpebe government kwepiica simanyi nakumanya mbadde manyi okwepiica bagamba simanya bagamba mbu kwegatta kati government eyingira okwegatta yagambye mbu kwegatta kye kito mbu laba na TikTok we bayogera nga bawe munnyo mbosima ya government naye bannange omwana atalina matu oyo naye Katonda tagaba byonna yalaba bwe yandimuwadde amatu ate kyandiyitiridde yandibakinyeeko olaba talina matu n'atukinako bw'atyo bwe yandibadde n'amatu nga si mulemu yandyepiikizza nnyo ate n'olaba byenjogera ajja bagamba nti oyo mwana wa siteeti kumbe bambi naawe onoonya bakuwe tebakuwa abaliwa bali sina sente ze njagala wakoowa sente ze nina zimmala sikyagala sente zindeetera bizibu sizaagala ze nina zimmala naye abayimbi ogenda kukola otya okumya okulwana okwo ze ngenda kubasiba nti ngenda kubasiba omukumu kale Pallaso yandisappointinze nnyo tuli mu pushinga kivulu ate ali mu ntalo n'abaana bato at least singa alien skili balwanye ono bawa Grace Khan Soma Prince Oma waliwo kano kekani kakididi abo bamukunja atasera balina olwana nabo ye level zaabwe za alien skin Pallaso levels aina lwana naba King Sir abo ba David Lutalo ne Pallaso mulwanyi olawo yakwata negundi nesse negundi ne Kenzo ne bamukuba ebikonde Pallaso nawe aina ekiwaggwa ate Kenzo ye kakoko mukasajja katukana kambala tekasobola kulwana nange kenyini nkakuba nga watadde Kenzo mukuba knockout bidding agwedi zitya z'omukuba zino fungua chando naye nga abayimbi manager ng'omaliriza abayimbi beetereze Pallaso bw'ateetereza kwetondera alien skill ne batuula ngenda kujjayo ekivulu erugogo alina okwetunda oba si ekivulu tugenda kijjayo Martha Mukisa gyayimbe gwe kyoyagala kyakwetonda batereere toyagala ntalo kubanze bwe mbanga alabira ewala oyo mwana agenda bamanyulako wigi zaabwe alien skin nga tebamwetondedde abafaani ba Pallaso mukambwe ye munyivu nalabye abaana yakola revenge teyazizaayo wadde ngumi nyabadde mukaka mbobibi wamugambako mbwalikirawo okulwana anti namugambako twali tumusibye n'omusiba nanga manager siriddamu kulwana kati oba yabadde agoberera eryo tteeka lye namugamba naye ate musiru bw'olaba nga omuntu akukuba naawe muddize gwe abantu abadde wali wabaddewo bamanyi yabadde alina omuddiza anti eggali ye yadduse anti yandimukube kale n'eggali ya Pallaso neyegattako naye kuba alien skin kasitamba amawulire tubadde tukiraba ne tumanya omuzibu yaliwa era yabadde muzibu ezo empisa yamukonye eziriwa empisa yamukubye ezo si nnyingi ku alien naye ebbanga lyakubidde banne naye ng'ekiriwo
Pallaso ave yeto adagala bamukube zitya alien skin oyo mulaba naye akubye nnyo banne ngayo naba mutawaanya Pallaso yamukubye katono ate kati nkyuze yamukubye katono Pallaso yadayino mukuba namwambula namuleka ng'ayika buyisi ng'ayita tembo nga susu bwe yenyeenya abantu balabe byakweka mu mpale nga byetagisa yandizemu kulwana nga alien naye alwana ninga ne Pallaso kyeyakubi tukivumirira sagala muntu akuba munne lwaki omukuba alien skin era naye akuba banne nina wokyuka budde sirina side jukira ndi mu kupromotinga n'ekivulu kya Pallaso ekyanga mwenda ate banalemererwa nja kukyeyimbira tomanyi nayimbako kaliyoki simanyi nayimbako kaliyoki mu mwaka ya siniya bannaye naye noonyeza sente ebisiru bigenda gamba mu maneja ayimba kaliyoki nze ndi mulwali nkulidde mu ssente temundeetako nnaku yammwe temunsiruwalira maneja bayi bisiriwala